manyanga baganye nange banchayira katunze icensaba yiye ngeri gyovaawo platform yonotekako ekintu ekizibu zino okigula n'okiteekako sitaani talokoka information gyenna olwaliro egenda batiisa whereby nti diversion zibagenda okukola in the process okusanya Obuganda n'okujja Ssaabasajja Kabaka mu meeting yabaddeyo yemu kweyetandise obukulu bwe tuyita Ronald Mayinja afulumizza Oluyimba. It was part of the plan to tuyita diversion okubabuzaabuza n'okubasikiriza ngu akomewo. Sitaani talokoka gwa savings no posting Oluyimba olwo kyemuliko temukimanyi era nze neewuunya abagamba nti mwagala struggle nga temusobola kutegeera nti omwana gw'omusota gubeera musota nabwe gukyali mu kisonkole kyajjika sitaguvamu gubojjerawo. Sitaani talokoka kubanga sitaani bwalokoka kitegeeza Katonda batakyalina mirimu ku nsi. Kyekyo ensonga ki sitaani asigala ku nsi ng'akyakema. Buli ashiyaliza Oluyimba lwa Mayinja tuyagala nkyukakyuka ate era tukyasigala mu bwavu bakyatufuga nnyo nga tetwerwanyeeko. Kitegeeza tembimanyi bintu bigenda maaso mu Uganda. Olwo Oluyimba lwafulumiza yabadde enteekateeka ya Museveni onaamutuma yimba ekiyimba kijja kisooke kibajje ku mulaba mu kitambuzi kubanga bakimumujja kitambuza. Mbegayiridde. It is part of diversion. Ka diversion endala ejja bweti. Njagala bagamba mbutongole. Saagala mwebuzeebuze nga abafuka banaaba enteekateeka z'okusanya Obuganda n'okujja omumayiro n'okujja Kabaka zaawedde era bibino ensonga mwende zigenda okukolebwako. Naye mu zo wagenda tandikawo diversion mu media. Wagenda tandikawo oba kansooke mbaze emabega mujjukira Tamale mirundi siniya bwe yavumanga Ssaabasajja Kabaka n'avuma Obuganda n'avaawo n'alumba abantu byakulonako mu gavumenti n'abavuma. Nno yali tabavuma kali kazannyo kye mbagambidde nti temusobola kumanya basajja bano muzannyo gye baguzannyamu guli gwali muzannyo. Mugenda kutya information gye ngenda obbawa